musalire ekibonerezo ngenda mukomera n'omusango gwasija nakumalira mu kkomera nabajja mpale sweta nga nalabanga yali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa nakuba ensingo zino zaali bukumbi nabalamukigo ngaali masi naye wagamba bantu obujjanjabi obwenjawulo mirapeinikira 12 mu lunaku sifunanga bujjanjabi businga buno kongo kalekaalentamu bino ebikulu oba babitemako babitemukonfune ku bujjanjabi bulimu obulamu bwange bugenda singa bujjanjabi. Omanyi osooka n'osiriikiriramu jasi n'oimagininga ne weebuuza mu mutima ddala abantu abakola ebintu bino bantu oba nsolo ezitambula. The reason as to why nti njogera bwe ntyo olaba koobe mulamuzi ng'osala otya emisango gyonna gy'oba osala toyinza kuŋŋamba mutoliemu ka buntu. Toyinza kuŋŋamba nti osobola okuwuliriza omusajja nga bw'omuwulidde ng'akaaba alaajana mu bulumi bw'alimu ne bw'oba nga baakutraininga nga mu mateeka ky'oteekeddwa okukola kusala n'otafunamu nkenyera yadde okwennyamira n'akamu ng'omaze okuwuliriza ebigambo ebyo. Kitegeeza omuntu yenna atasobola kufumiintiriza na kuwulira bulumi ku mbeera omusajja gy'alimu toba muntu. Toba muntu. N'otunuulira embeera omusajja gy'alimu nga bw'olabaawo akankana yenna yenna mutunuulira olabe. Akulaga ajugumira baamusuza mu mazzi ennaku eziwera. Olaba ekyennyanja kibeera mu mazzi naye bw'okisuza mu mazzi awo nga kyafudde nga si kiramu kiduda. Naye ate kati olususu lw'omuntu olwamanyira okuba nga luli kungulu ekisooka zino engalo zazina amabavu gano gasooka ne geefumba ne kifuuka kya white. N'otuuka ekiseera amazzi ago mugalabanga agabatega ennyogoga n'otuuka ekiseera ne gatandika okuyingira munda. N'olaba entocalinga gye batocalingamu abantu still omulamuzi n'osigala muteekeddwa okukola yesi gwe mukola muyisobola okuba nga muli ku biragiro ebyowaggulu naye kyemanyi kooti eziba independent n'osigala ng'okyawaliriza omuntu kuba kooti yalagira omuntu okuba ng'afuna obujjanjabi. Bwe yatwalibwa mu kkomera eri e Masaka obujjanjabi bwagaanibwa okuba nga bumuweebwa okutuuka ku mbeera muganda waffe Eddie Mutwe gy'omulabe gy'alimu awo. Bu video omuntu asonyiwa bugenda kuba buyitaayitamu kati n'otunuulira awo ng'agezaako okuba ng'alaga ebigere. Imagine n'otunira munno ku mbeera eyo gy'afaanana still n'osigala ng'okyalinamu kiri ekigamba nga n'ababujulizi abagamba saawa babiwa ba gavumenti mbu bamaze okuŋŋaanya obujulizi ne batuuka okusoma abantu abali emabega w'omusango bawawaabirwa nga omu ku baali bagamba okutwala Robert Kyagulanyi Ssentamu President mu kooti erinnya lye lyapiyalinze mubamu ku bantu abasekendi oba bali ku musango gwa bawaaba omuli n'omukulu Mafayas Mpuuga omuli n'omukulu Abedi Bwanika. Naye nga lwaki oba otuuka ku mbeera eyo ey'okusibya abantu nzirawo ne neebuuza abantu bano bwe baba batulugunya bannaabwe akiimagininga naye singa ekintu kino kibadde kituuka ku nze kuba bifo nga tonnakola muntu kintu just imagine singa kibadde tokyeyegenda ku ggwe. Kino mukikola to scare away the rest of the people mugambe ngera ebatukiza babyogera mu propaganda n'abasigadde mu bigambo ebyenjawulo nti olaba bakwata ono ali Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbanga lyonna ne bamuyisa bwe bati kati ate olwonze. Kitegeeza you instill fear into people oba muteekamu oba mugezaako okusiga okutya mu bantu naye mulimu abantu be muteekamu okutya okwo okubalaga nti singa olemera ku nsonga eno kino nekino kigenda kutuukako abantu bo nga bakulaga baakoowa mu mbeera emu oba endala mukikkirize mukigaane kuba temugenda gezaako kukyusa mitima gy'abantu ekyo kyo mulimu ebitakyasoboka. Mugenda bba tokyalinga mugenda bakuba mugenda basiba naye situnulirawo yadde okuzikiza yadde n'akamu. Otunulira tokyalinga gye batokyalingamu abantu ne weebuuza oyo akeera ku makya ddala n'akwata obuwuzi obusiba enzigi nga buno kesisi bwekozesa okugala enzigi
bawita cable tie. Cable tie zino zikwana n'ozisibisa omuntu kuba ko buli wokamyumyula bwoti tekazza. Buli lwosika bwoti n'osika tekazza. Kwongera kwata. Bwe ziba mpingwa ze zaamusiba ne mumuwanika waggulu. Ne zimusala okubanga zimuyingira mu nnyama. Mu butuufu okiimagingako mwe muyina famire, muyina abantu, muyina abooluganda, muyina abaana, muyina abakyala. Ne muvaayo ne mukyenyumirizaamu ne mutambula scot free. N'okera ku makya n'olya emmere n'ekukkuta n'ekukka mu nnulo ng'olina omuntu mu basement wansi w'obunyaabonye. Mwe mulowooza abantu abo muyina kye mugenda okubajjako okulekeraawo. Omusajja yeetaaga obujjanjabi, embeera gy'alimu n'atuuka okulajja n'atulisa emikono bagintemeko. Nfune ku buweerero. Bampa peyinikira 12 buli lunaku, imagine. Peyinikira 12 buli lunaku. Oluba okwamukako kyekiddirira. Oba tojjewo obulumi kuba oba tobujjanjabye. Peyinikira ettabusi bulumi currently. Obulumi oba tobufunidde ekijjanjabi oba ku bujjanjaba bukitegeeza obulumi obuba bugenda sigala buli bukomawo. Peyinikira z'olukuggwako buzibanga mwenge. Omuntu oba n'ebizibu n'agenda n'anywa omwenge n'alowooza ebizibu binaggwawo. Batettamira oluba okuggwako bwe liti. Ebizibu ebyakomyewo bitandikira. Musobola okubeera ne mwewaana namwe namwenda abakola bino. Ne mulowooza nti you are going to go away with it. Bayinza obutakusasula leero. Bayinza obutakusasula ntya. Gwe kennyini bayinza obutakusasula. Neyagala gaana akkiriza lekayo. Bwe kitaba mugwe kijja kuba mu baana bo. Leero otulugunyiza abaana ba mulala, otulugunyiza taata wa mulala, otulugunyiza kojja wa mulala, otulugunyiza mwana wa mulala. But still, naawe kennyini kijja kujja kubabo. Ayinza obutaba ggwe. Ne basobola okuba abaana bo, basobola okuba bazzukulu bo, basobola okuba kubamu ku bafamire bo, basobola okuba baganda bo, basobola okuba any member of your family. Ku kyokola abantu. Bano abantu tebabangako bulabe. Ekintu kye baliko kye beesibako nti ono yabba essimu sima ya Tekino, sima ya sibikoze bitya, babba obatwala wallet, sima ya erimu emitwala 20, sima ya Abedi Bwanika yali agenda kwogera, ono n'amulemesa okubanga agenda kwogera. Abedi Bwanika bwe mbasa erabidde kuba video eyo nagiriko. Omuntu yali agezaako kujjako Abedi Bwanika omuzindaalo. Oba yali mulekwa. Kuba omuntu ozikira yali na mu kanzu. Yali ayimiridde ewali Medinsereko kuba Medinsereko ndowooza yali omwogezi. Yali ayimiridde ewali Medinsereko n'ajja okwogezaako kubanga amuggyako amuzindaalo. Vidiyo ezo ezimu kweziri kyema internet yetereka kweziri. If you check. Naye mukutta abantu. Okitegeera. Tebawozesebwa. Musoose kubatwala kati nga eri muntu atulugunyizibwa. Yakwatirwako abanna abalala baaliwo 3. Ne weebuuza bbe kyali kibatwaza gwali musango ki. Kati gwe gamba kubanga otambula n'omuntu oli nga bamwetaagako kopi, naawe oba ofuuse mumenyi naawe oba ofuuse nga bakwetaagako kopi. Oba ofuuse ekitundu ku oyo omuntu. Kwe gamba olina ebintu ebimu by'otunuulira. N'ogamba mu butuufu eggwanga lyaffe gye liraga n'abatukulembera, simanyi ki kigenda mu maaso. Naye byonna mubikole, buli kintu kibaako essaawa. Bwe mwali emyaka 12 emabega si bwe muli olunaku olwaleero. Abamu ku mmwe abamu abali mu magye muyinza okuba temwagaliimu. Abamu ku mmwe rankaze muliko olunaku olwaleero muyinza okuba size mwaliko. Ate si muyinza okuba wabula size mwaliko. I believe buli kintu kibaako entandikwa n'enkomekerero. Badikiteeta bangi, abantu bangi abakoze ebintu ku bantu, but they don't always go away with it. There's always time to pay. Buli kintu kye tukola mu nsi kiriko omusingo gw'okusasulira. Naddala ng'okikola mugezaako kubanga onyigiriza abasigadde oba abantu abalala. Yagala gaana naawe oba ojja kukisasulira mu mbeera zonna, oba otya oba otya. Ennyindo ye teeka waaga. Ennyindo yakusatu. N'otunuulira omusajja eri mutwe. Ayina abaana abamwita taata abamutunuulidde. Ayina maama we. Omusajja ne bamukuba.
n'atuuka ekiseera okubanga takyasobola kuyimirira bwenkanya bwa Namakyobo. Lwaki omuntu bw'aba akoze musango kubba jampa nga bwe mugamba okubba ssente temumutwala mu kkooti n'awozesebwa oluvannyuma lw'okumukwata naawe engaso oba n'aliwo ebintu by'abaani by'aba yayonoona ne bw'aba tabiinaako mutwe n'amagulu. Ddala mmwe abakola nga basaabawaabi ba gavumenti awo essawa eri batuusizza ne batuuka okutulugunya omuntu nga mumuwoza mukyali mu kunoonyereza nga mumanyi bye munoonyereza ddala ebituufu ebisinga tebiriiyo. Ddala awo mutuuse. Ekisinga okunsesa involvement ya bino byonna ffe abantu ate abasinga okuba nga tunyigirizibwa ffe be basinga okuinvolvinga mu bino mu zino saga okufuba okulaba nga ate ffe abanyigiriza n'ataata be tunyigirizibwa nabo ate be bayitamu be bakozesa okuba nga batuteekamu enjala ne batusimba eri abo abanyigiriza basobole ate okwongera okutunyigiriza ekisusso okusinga ku bo naye nga tebeerabidde ekintu kimu ffenna ekitugatta kunyigirizibwa. Temusobola kwagalwa nga bakimanyi muli ku mbeera egezaako okwagala okuteeka wansi gavumenti y'abannakyemalira. Never. Mumusaaga n'okusaaga. Embeera weetuuka abantu muyina kubanga mussa kimu. Bwe muba nga mumanyi muyina ggoolo ey'okuggusa erina kuba emu. So si kuba ate nga muyina emutuuka olw'okuba mufunye obutakkanya ne mugaa kati katutandika omukwatako kino ku kino kino. Abantu bagumu, abantu balaba na buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga ate waliyo essaawa y'okusasula. Obulumi bw'amaanyi obuteereddwa ku bantu, obulumi bw'amaanyi obuteereddwa ku famire z'abantu, bamaama, abaana, bataata. We bituuse mbadde nsaba ebimu kubakwasa amateeka bannaye embeera ezimu zikyukemukko. Omuntu bw'aba akwatibwa nga ddala ajazze omusango kugende wa DPP bagusindike mu kkooti. Kkooti ekwasaganya ensonga bamusalira agende. Omusajja ne batuuka ne bagamba bamuwa obujjanjabi n'atuuka mu kkomera ne baganda omuwa obujjanjabi. Kati ekibalinga kye baakozeemu ekyokugonza kumusindika luzira mu Action Bay gy'aba agenda afunire obujjanjabi tebaamuwadde yadde kabondi agende mu ddwaliro afuba okulaba nga afuna obujjanjabi obu n'abeezaawo nyabi oba okusobola okulaba nga n'abeezaawo obwa n'atambuza obulamu bwe. Tukyalina kupookya na biwundu by'abaana abaakava mu kalulu k'ekawembe. Abamu kugoba aitawa abaali bataata abaali balabirira abaana n'ezifamire nga tebakyasobola kuyimirira ku magulu gaabwe kubaako bye bakola ng'abataata baabamenya amagulu. Naye gwe n'otuuka ekiseera ng'olina obuvune bw'otuusa ku Munnayuganda munno, muntu munno, n'otafuna yadde ensonyi yadde okulumwa yadde enkenyera ku mutima n'ogamba naye ddala kino kyenkola mu butuufu gye kiri. Lwaki mba nkola kino Munnayuganda munnange? Teri yagenda kubeera mu nsi agikungule. Ffenna tugiriko nga bagenyi. Just essaawa y'okugenda yeeyawukana. Nkulayirira bonna abaaliwo okutandika mu gyenkaaga 7 Idi Amin Bobote essaawa zino ne bw'onoonya amagumba gaabwe gayinza okuba nga gaggweera mu mbugo oba mu keesi mwe baabaziika. Baafa dda. Kati just imagine nti olugendo lwawe baaluvuga ne batulugunya ne babonyaabonya byonna bye baabonyaabonya ne luluka ne lukoma ne luno olugenda tutuuka ekiseera lukome. Mbalayirira oba weetuli oba tetuliiwo, abalibeerawo oba ffe abalibeerawo oba tetulibaawo tulifuna okujulira ne tugamba kale ne bino byatuukangawo naye kati tebikyaliwo. Ye lwaki sikoma na wano olw'ennyiika ennyingi gye nnina nga ntulidde Edi Mutwe mukutu gwa Keifa Shijide broadcast bambi musubscribinge mulaikinge kyenyiza okuba nga mbagamba. Naye eno video njikoze nina ennyiike ku mutima nga ntunuulira omusajja n'embeera gy'abadde ayisibwamu n'embeera gy'alimu n'embeera gye yayisibwamu. I can imagine pain gy'alimu. Bannayuganda bannange mubeere bulungi mweraba. See you next time.